kutuuza kafikireeto ekiko ebibageenoti kiraga okwagala omulaze abagole baffe bano abatuyise kubeegattako n'okubawulira nga basalawo okubatibwa mu kifungo Federal Administrator ampulidde akwandulanga muntu wawantu nawe ndoga kamutwalira awo bwentyo njagala okwebaza ennyo bazadde bammwe bazadde abazaala abakozi abasibo bazadde abazaala majolero olw'okubanga babateekamu empisa ennungi kusooka bakkiriza okubazaala ne babalabirira ne bateekamu empisa ennungi ezisobola buli omu okuzikirizibwa munne nti asaana obufumbo ate obufumbo obutukuvu ne bateekamu n'okwagala Katonda nti ekisingayo obukulu ye Mukama ali n'obufumbo bwennyini mulina okubutwala eri Omukama okweyandula abunyweze. Abazadde mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gwe mwakola okututuusaako abagole bano batuuse kaakati. N'abalala bonna bonna abayambe bateekateeka omuli n'abasomesa abawano Tuesday class abakulu ababakoze ku bulamu obw'omwoyo abababuuliridde okulaba n'omusalawo okugattibwa olwaleero. Omukama atwadde olunaku olulungi era nga lwa mukisa. Mwebale kusalawo kigambo okusalawo oluusi kikalubira bangi netwongera buli bbanga netwongezaayo jojjuuzi naye mbakulisa kubanga okusalawo okugamba nti tubeere bufumbo obutukuvu kikaluba naye mwe mukiwangudde ne mutuyita tujje tubeerewo nga mugattibwa kaakati. Mwe mufunye omukisa nti mutegeera bulungi kyemugendako. Abamu ekiseera kituukanakane twali tukitegeera bulungi nga tukyalimu obuto olwawo nabbwe obuto bwe buli naye bugunzegunze obulamu temusobola kwekwasa tetwamanya kuba kyemugendako mukimanyi bulungi era mukitegeera bulungi era ndowooza mukyebuliddeko okumala ebbanga ggwanvu. Mukuŋŋaanyiza ensi n'ensi muli abalangira n'abambejja muli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli abasaseddoti abawerako nga n'ekindi mwali n'abalala bavudde okumpi n'ewala. Ensonga nkulu nnyo era musaana okwebulya ku kyo nga mugenda okukuba endagaano yammwe y'obufumbo obutukuvu. Essakalamento ly'amatirimunyo lya Katonda nga bwe tulidde mu Vvanjiri Katonda yeeteekawo. Si kirungi omuntu okubeera yekka kamukolera omuyambi. Katonda yalonda n'ayiiya omukyala n'amugya mu lubiriizi lw'omusajja nga Adamu tategeera atamanya nti nooba bagenda kumuwa kifaana bwe kiti. Yasiima busiimi Katonda yakola omukazi afaanana bw'ati. Awo nno obufumbo obuva mu Mukama Katonda yennyini yabalonze nga tuli mu bufumbo obutukuvu. Sakaramento ly'Eklesiya, sakaramento lya Katonda. Olwaleero abawo obuvunaanyizibwa okumukwatirako ku sakaramento ly'ettukuvu ery'amatirimunyo. Mukudde
ekkula lya Mukama. Pawulo agamba nti tubitwalira mu bijja bya bbumba ebyatika, naye nga kitutwala kintu kikulu nnyo kiva mu ngalo za Katonda n'ab'obufumbo obutukuvu. Katonda yakulondedde omukyalo ono, nyabo Katonda yakutondedde omusajja ono, mubeere wamu. Ekirabo kino kivudde wa Katonda mukikwate nabwegendereza, omumanyi nti si kyammwe. Obufumbo buleme kubuzanyiramu, oba bufa bufe, si musajja yekka oba ogendagenda. Kya Katonda kiera kikitukuŋŋaanyiza wano. Tusoma mu misa eno essaala zonna nga zibasabira, kubanga mutongozeddwa okubeera omwami n'omukyala mu bufumbo obutukuvu. Awo nno muleke kugabanja ssaakalamenti ly'amatirimunyo Mukama gy'abawadde, oba wawaddeyo ekyenjo emabega eyo kiggweewo olw'okusaagasaaga, kubanga kati kimukudde kintu kikulu nnyo, mwino kinyweza nga kikulu. Ate mwatuyitidde tuli bangi wano mu Eklezia, tuli bangi ate bakulu bangi, tebutunula mabega, naye ekiri ebyo kiyitirivu. Ate ekinaabeerawo akawungeezi simanyi wa kinaabeera. Ensi yonna etegedde nti mugattiddwa. Ekyo kirungi nnyo, naye ate kiwawa okuvunaanyizibwa okulaba nga mukuuma kimugattiddwa nakyo. Gamba nti bano be baatuyita, ate kati bali ku ki? Si bye twaliko mukolo guli. Tugenda ku kintu kikulu nnyo, ssaakalamenti kkulu ya Katonda. Mukama akoze ekyamagero, tugenda kubasabira essaala. Saagala kubatiisatiisa. Ekirabo Omukama bw'akikuwa akuweerako n'enneema ez'okkikuuma, okuggyako nga toyagadde kubeera nazo. Akuweerako n'enneema okulaba nga kitambuza bulungi, bulungi. Ate nga mu budde buno Omukama yeetaaga nnyo okufuna abantu abafumbo abalungi abasobola okuwa ekyokulondako ekirungi. Ensi etegere nti obufumbo bulungi. Abavubuka abamu batya, sikakufumbirwa musajja anaabonyabonya bwatyo, ndifunayo akaana kange kamu ndikeekuliza. Abamu babekuliza mu test tubes, tebagala kufuna basajja, omwana n'akulira awo, ensi neetamuka. Kubanga ate obuvunaanyizibwa, ate engeri abasajja gye bayisaamu. Oba oddala nisiku byakufumbirwa ndibeererawo bwentyo. Ensi Katonda abataddewo mugirage nti obufumbo bulungi, bano beeyagala, bano babuwangaddemu, bano babufuddemu ebirungi bingi nnyo. Abo nno tugenda kubasabira musobole okutuukiriza. Tujja kubasabira mubeere bagumiikiriza, kubanga obufumbo bwetaaga okugumiikiriza. Tujja kubasabira mubeere bakozi, obufumbo bwetaaga obukozi. Tujja kubasabira mubeere kyakulabirako eri abalala. Tujja kubasabira mubeere abazadde abalungi, kubanga ensi yeetaaga abazadde abagunjuzi, abagunjulira ensi, abantu abavunaanyizibwa, abagunjulira Eklezia, Abakristu abakkiriza, abamanyi Katonda. Essubi lyonna limu mmwe abafumbo. Omusajja Pawulo yeebulira ku kigambo ky'abafumbo, ate akyogerako, era muwulidde mu ssomo lyaffe eryokubiri mu Efeezi nga Pawulo ayogera ku kigambo ky'obufumbo, n'agamba abakyala nti batyenga babbaabwe
era akakasa abamu bwe banaddayo eka abaami bajja kujjukiza abakyala nti wakawulidde ke baasomye tutyengako. nabo obuvunaanyizibwa obukulu okulaba nga tukasomye Pawulo ng'akogerako, okulaba nga omwami mussaamu ekitiibwa. naye ate omwami sebo omwami senta ate bwobuvunaanyizibwa businga nawo Kristo bwakubwa, kuba kugambye nti abasajja mwagale bakyala bammwe. okwagala Kristo kwayogerako, Pawulo kwayogerako kwe kwagala kwa Kristo kwatwagalamu, kwayagalamu Kereziya. era ogwo gwe mukwano gw'obufumbo gutwebuulirako mu Ekereziya, ogwa Katonda engeri gyayagalamu omuntu, Kristo engeri gyayagalamu omuntu, gwe mukwano oguteekwa okubeera wakati w'omusajja omufumbo n'omukyala omufumbo. Ano tukwesunga otwagalire mukazi wo nga Kristo bwe yagala Ekereziya. yamwagala si lwakuba yali mutuukirivu nnyo, yamwagala nga bw'ali, n'amwagala okutuusa okufa ku musaalaba. kwe kwagala kwe basaba omusajja ayagale mu mukyala we nga yennyini bwe yeeyagala, essomo bwe ligambye. nga teri katuuka ku mukyala n'ataluma n'atafaayo. abakyala bano mpulira Buruusi tebalina maanyi galwana, naye balina amaanyi agakunyiiza. era mukazi nanyiizizza nnyo, bwakusooza kali akasiiwa n'okawulira. Pawulo agamba nti mwagale, ne bwakusooza kali akoleeta mwagale na Kristo bwe yagala Ekereziya we. nsobola okutambuza obufumbo obwo, kubanga kino kyabasaliddewo omukwano, okulaga ensi omukwano guli wakati wa Katonda n'omuntu, guli wakati wa Kristo n'Ekereziya. tubeesunga tubasanyufu nnyo ng'Ekereziya okufuna ekirabo ekinene eky'obufumbo obutukuvu obufaananako ng'obwammwe olwaleero. tujja kubaagaliza okubutambuza obulungi, ate temuli mwekka, bannammwe babutambulizaako mubatunuulire, ate nga mikwano gyammwe mubalaba abamu mubayise ne bajja babeerawo nga bafumbo batukuvu. awo no temuterebuka nti kinagenda kitya, kubanga kusoboka. wikendi ewedde ku Lwomukaaga, omu ku bafuukuutivu, ku bantu abafuukuutivu mu Ekereziya ate nga ajjumbira nnyo emirimu gy'Ekereziya, ayitibwa Dr. Siremba, ne Paapa yamulengera n'amuwa n'ekitiibwa eky'obusirikale bwa Paapa. babeera Gabeeru. akoze emirimu mingi nnyo mu Ekereziya, ng'oggyeko obusawo obw'omulimu gwe bwakola n'okuwonya abantu abadde ku boodizo ez'enjawulo mu Ekereziya. yabeerako omuwandiika w'essaza lino ekkulu, omukyala yali n'abafumbo mu parish, nga baagalana bulungi nnyo. kale nno yaguza emyaka 5 mu bufumbo ku Satade ewedde egaba. era enkuka yali amaanyi nnyo, naye n'ayogera, ne bamuwa omukisa okwogera, n'ayogera obugambo buno: if marriage is to be effective and long-lasting, the following are needed:
ekisooka prayer, okwegayirira. Eyo essomo lyaffe erisoose lituwulidde. Tobbi yagamba Saala twegayirire nga tugenda okugattibwa. Nammwe muzze wano kwegayirira nga mugenda okugattibwa. Obufumbusi bwammwe busungu bwa Katonda. Katonda oyo abutuwa bwe tugenda ne twegayirira n'atuyamba. Temutya kwegayirira era temulekayo kwegayirira ebyonka. Abayambe mu bufumbo buno. Yagamba nti prayer is extremely important in marriage. A family that prays together stays together. If prayer is omitted or reduced, marriage dies a slow but sure death. Happiness and satisfaction disappear from the marriage. Partners become irritable because prayer fills you while work empties you. Tuyinza okugamba nti simwogerere ebyobufumbo byayogerako abitegeerera wa naye teyawasa. Ono omusajja emyaka 5 mu bufumbo yawadde obujulizi ku Saala. Saala temugita. Eno ye engeri gy'ayogeddemu ku Saala ayogera kusoma mmisa buli lunaku, kusoma Saala ez'okumakyaniza kawungeezi nga n'abaana weebali, taata yakulembera, byonna biri muno. Kufuna masakala kwejjusa buli mwezi. Yabyogera nga naffe abafaaza tugamba obwekyo. Ono si Musosoloti yayogera ate nga mufumbo. Byonna byonna ebyo nga biri mu Saala okwegayirira. Temutya kugenda eri Omukama bulijjo mu Saala zammwe, mwanyire obufumbo bwammwe Omukama bwayamba. Ekyokubiri kyeyagamba ng'oteeka Saala ye humility, obwetowaze. Gamba nti n'okumira munno n'agamba ku nsonga eno neweetowaza n'owuliriza, obufumbo bujja kuwangaala. Ekyokusatu, use of resources provided by God wisely and for the benefit of the family. Omukama ajjako ebintu olyawo mubirina naye balaba nga ate bigenda walala mu kifo ky'okuyamba amaka, wajjawo eddibu n'obuzibu mu maka ago. Ekyokuna, try as much as you can to be good, to be holy, because God is good, God is holy. Awo omwami Dr. Siremba bwe yeebuulirira n'omukyala yayogera bingi esigenda kwogera kaakati. Mubanga mukaluubiriddwa okuyitangayo kasita mubabuulidde nemumugamba kuwakolanga otya okulaba nga tusi ku myaka gino tumuyigirako. Ssebo oli muntu w'abantu nga bwe bagambye, oli munnabyabufuzi. Nina bannabyabufuzi bangi ababadde mu famire yange nga batunuulira ekirungi, nabo bamaka era bawangadde mu bufumbo obwo. Mutabeera bwetowaze nakuwa budde maka, abamaama bayinza okukaluubirizibwa. Buli mulimu guliko ekizibu kyagwo oba challenge, occupational hazard ejjirako. Bakuwa owa kibishopu tekukubeera omuntu w'abalala bonna. Ate kati namanya nti obeera kibishopu olina okwetegeka buli bbanga okuba ebifaananyi n'abalala. Bishopu
akaselfi wano kafe olw'okubuuzako nti ekifaananyi ekyo ogenda misinde naye ekifaananyi kiko kyona hazodde ejja nejjira mubyo okubeera archbishop obudde bwonna bwabalala naye ne balina ababufuzi mulina occupation hazards zammwe ze mumanyi naye nze endowooza ezimu kubeera muntu w'abantu naye tubeerabira nti majoreni ye muntu wo ate ye mukyalawo ow'omunda kubanga tuganize ndi muntu w'abantu naye naye Katonda yagamba gwoli wange onya ekyo kimanye omulekerawo akadde ate akadde kake mu byobufuzi byonna byonna bwokola odakuza nabyo kubanga ensi yonna ekumanyi nti oliwaayo ate Katonda ate mu ngeri enjawulo akumanyi nti oli wa mukyalo n'ebirala occupational hazards ezijjira mu byobufuzi okuzeegendereza byozitegeera okuzikuuma zireme okutabula amaka ga Katonda Mukama g'abawadde olwaleero ojja kubasabira ate mufubenga Ukarisitiya okubawa amaanyi n'okubaddaabiriza nga gaweddemu okutambuza omulimu guno omukulu